أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، amatendo amalungi amajjuvu gatenderezebwa n'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala akyatukumye nga tukyali balamu. Tumwebaza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala olw'ebingi byatukoledde, ekyengero eky'obulamu kyakyatukuumidde. Tumusaba atuyambeko tubeere nga tukikozesa ebyo byayagala byetunamisinkana nabyo nga tusiimye. Takomye okwo n'atuwa ekyengero eky'obusiraamu. Tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga akitukuumira okutuusa olunaku lwe tulimusinkana. Tumusaba sebyengera n'emirembe owekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kozi leero lwakubiri, insha Allah tugenda kubeera nga tutambula ne programu yaffe ey'okubanga Sheikh Abbas, Director wa Mukono Islamic Institute, ayanukula ebibuuzo ebyo ebiba bimubuuziddwa nga tunoonyamu okwongera okutegeera n'okukenkuka mu ddiini yaffe eno ey'Obuislaamu. Nga tetunaba kugenda biidhinillah mu kibuuzo ekisooka, agenda kusooka ababuuzeeko ate abeereko n'obubaka obw'enjawulo biidhini subhanahu wa ta'ala. Bw'abatuusaako ate insha Allah tujja kubeera nga tweyongerayo. Wabarakallahu fiikum. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. وراقبوه مراقبة من يعلم أنه سيلقاه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال. تمويبزا الله تمتندرزا تمسبا الله سكسا سلككم نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام بالنفي تبكوتلا nga naffe twereseeyo ku kya Allah tabaraka wa ta'ala nokitegeera nti tuli mu lugendo tutambula destination kufa kusinkana Allah jalla jalaaluhu. Enkomero ya byonna kubuuzibwa bye tubadde tukola mu nsi. Nkikakasa nti byonna bye basinza mu nsi babisinza mu bukyamu, ateekeddwa okusinzibwa ye Allah. Nkikakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabbi wa Allah era muddu wa Allah. Kutira abaisiraamu okwefaako, teri agenda kufaako ku ddiini eno. Bw'oteefeeko, omulimu gwaba walimu albalag, wama alaina illa albalag. Tetulina kyakukola okujjako okutuusa message Allah tabaraka wa ta'ala gye yatuma nayo nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam.
ekyo nno nga kiwedde faida yaffe olwaleero eri mu kigambo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala fi hadithi alqudusi yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam qala Allah taala yagamba Allah yu'dhini ibnu adam wama yanbaghi lahu an yu'dhiyani ويسبني ابن آدم وما ينبغي له أن يسبني أما سبه إياي قوله إن لي ولد وأنا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواية قالت وأنا الله الأحد الصمد الذي لم أولد ولم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. حديثي ويجتب الله تبارك وتعالى يغانتي يؤذين ابن آدم موانا دام ويجري بالنكوزة موانا دام ويجري بالنكوزة زي الله وما ينبغي له أن يؤذيني تشمغواني دكو جري بالنكوزة وبا كوجرا بنيزان زي الله. ويسبني ابن آدم mwana adamu anvuma wama yambaghi lahu an yasubbani tekigwanidde kwogera bigambo binvuma kyava gamba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala nti amma sabbuhu iyayi okuvuma kwanvuma qawluhu kwe kugamba adna li walad ndize nazaala omwana wa ana Allah nziba mpita Allah وأنا الله زبان بيتا الله أثبت الله على نفسه الاسم الله ينوزا كيرين يناغلت وأنا الله زبان بيتا الله هذا كقول الله تبارك وتعالى في سورة طه كيرينغانجي تشيغامب الله تشيغام سورة طه أغامب موسى يمغانتي إنني أنا الله زبان Ampita Allah la ilaha illa ana teriki sinzibwa mbutufu fa'buduni okujja konze Allah fa'budani sinzange ebbanga lyonna wa aqimis salata li dhikri oyimirizeewo okusaala obeere ngonzijukira nakyo kati Allah agantu wa ana Allahu nze bampita Allah al-ahad omu as-samad الذي يسمد إليه كل الأشياء الله يسجمر واكين سنغزنا نحتاج منه لا يحتاج منا تم يتاغم الله تين تاتو يتاغم الله الذي لم يلد الله تزال ولم يولد تبم زال الله ولم يكن لي ولم يكن له كفوا أحد Allah tayina kimufaanana kitegeeza kibaganda bange kitegeeza nti owekitiibwa Allah bye bamwogerako nti azaala bigambo bya bulabe kivolaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu suratu al-kahfi yaganti wayunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا الله قام تمنسونغن كورو إزاسيس القرآن وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا كتيسا أبا كريستو agante Allah yetirawo mwana zizimu kunsongeza sisa Qur'an ekitiibwa malahum bihi min ilm ibogera babyogeza butamanya wala li abaihim ne bakitaabwe tebalina kye bamanyi ku ekyo okugamba nti Allah azaala malahum bihi min ilm tebalina kumanya ku kyo bakyogeza hawa oli yakeera ku makya n'aloota n'alaba byalabye nalowooza nti erina okuba eddiini fa yadiinu biha nnaasi abantu batandika okugifuula eddiini nti Allah ayina omwana
wala li abaihim ne bakitaabwe bebasangawo ne bajjajjaabwe ma lahum bihi min ilm. Allah nafa al ilm, Allah yaziza okumanya ana haulai wa abaihim in yaquluna illa kadhiban. Kino buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu yenna okutegeera nti abakatuliki, abayudaaya, abalokole beboogera nti Allah yazaala omwana, Allah athbata alkadhiba ala anfusihim, nakati in yaquluna illa kadhiba, Allah yanyweza obulimba kubo, nakati oga nti Allah alina omwana, kadhibun bulimba, kadhibun bulimba nga bwagamba Allah. وقالوا اتخذ الله ولدا مريم سورة مريم الله قالت وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قالت الله يتيك ومانا يزال ومانا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا مكوزير oba mujizene ekigambo nga kinene nnyo takadu samawatu yatafattaruna minhu oba takadu samawatu yanfatiruna minhu, eggulu lisemberera okwekutula kweyuzayuza, watanshaqu al-ardu n'ensi okweyasayasa abantu bagwe babuliremu, watakhiru al-jibalu hadda n'ensozi zisemberera okubeera nga zemerengulula ziyike ku bantu, an da'u lirrahmani walada, abantu okubeera nga baga nti Allah yazadde omwana oba omwana wa Katonda omulamu azaliddwa. wama yambagi lirrahmani an yattakhidha walada, tekigwanidde eri Allah tabaraka wataala okuteekawo omwana. in kullu man fi samawati wal ardi, byonna ebiri mu magulu omusanvu mu nsi omusanvu, illa ati rrahmana abedan, fenna tuli baddu bitonde biddu eri Allah tabaraka wataala. waza abasiraamu okwetaba mu bikujjuko, ebeera nkola y'abasiraamu abawalimu okukuutira abantu okwetaba mu bikujjuko ebirimu obusungu bwa Allah. ghadabullah yanzilu alayhim, obusungu bwa Allah bukka ku bantu abafaanana bwe batyo. kama qala Umar, ina bigambo babina saba wa Umar ibn al-Khattabi qala iyyakum wa a'yadi al-kuffar al-yahudu wan-nasara fa inna as-sakhta yanzilu alayhim. yaganti mwewale okwetaba mu bikujjuko, muyidi mu mikolo gy'abakaafu. al-yahudu wan-nasara ategeezaamu abayudaaya n'abakristu. yagamba fa inna as-sakhta yanzilu alayhim, obusungu bwa Allah bubakkako mu nnaku zaabwe zino. fa akhsha an yusibakum, nti obusungu bwa Allah nammwe abasiraamu abaneetabamu buyinza okubazingiramu. saba Allah tutaase embeera eyo. barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. wa fiika barakallah. tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wataala abeerenga abitukingiriza. kibuuzo ekisooka agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikhe, saba kunyumizaako ku byafaayo oba okumbuulira ku mukyala ayitibwa Umm ayinza okuba ategeezaamu Ummu Sulaym Ummu Anas bin Malik alayhi rahmatullah wa alayhi ridwanullah, ye maama wa Anas bin Malik sahabiyu khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, omukozi w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. fa subhanallah, Anas bin Malik yakolera omubaka Muhammad min al-ashir, okuva ku myaka 10 ng'aweereza wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ila an tuwufiya alayhi salatu wassalam. Ummu Sulaym y'omu ku bakyala abamanyikiddwa min aqwiya an-nisa, min an-nisa'i al-aqwiya, mu bakyala bakyasinza okubeera ab'amaanyi. era baji bawalimba ffe batukuutira bwe tuba tutuuma amannya kwe kutuuma erinnya ly'omukyalo oyo Ummu Sulaym. ikhtalafa al-ulama fi ismihi, abawalimu bayawukana mu linnya lye, naye alqaabuhu
amannya ge bamupaatikako bagamanyikiddwa ne bamuyita mujjana go ganywera era omuntu asobola okubeera nga agatuuma. Mu mannya ge baga nti baali bamuyita Sahlatun, erinnya lye kigambibwa baali bamuyita Sahlatu. Waqiila Mulaikatu, aga nti baali bamuyita Mulaika, abaga nti baali bamuyita Unaifatu, abalala bagamba nti baali bayita Muthaiqatun. Amannya gawerawerako naye ala kulli hali raqabuhu, erinnya eryasinga okunywerera nabbi Muhammad lyamuyita baali bamuyita Ar-Rumaisau. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyogera mu hadithi nga batugenda kiraba nti omukyalo oyo yamulaba mu jjana nga bamuyita Rumaisa. Waqila al-Ghumaisa, kigambibwa nti baali bamuyita Ghumaisa bighain duna ra, al-Ghumaisa kama jaa inda Ibn Hajar alayhi rahmatullah. Ibn Hajari mu bitabo bye yalaba nti erinnya lya Ummu Sulaim oba laqabiye baali bamuyita Ar-Rumaisa Ummu Sulaim. Waliwo omu kuba walimu yalaba nti baali byombi bibye, baali bamuyita tarata Ghumaisa, oluusi nga bamuyita Ar-Rumaisa. Bw'oba otunuulidde mu kitabo kya Ibn Abdul Barri ye yaleeta riwaayo ng'agamba nti amannya agabiri Rumaisa ne Ghumaisa agaali mannya ga musajja mukyala mukulu oyo sahabiya aljalila gwe bayita Ummu Sulaim al-Ghumaisa oba Ar-Rumaisa. Osobola okulituuma ng'otuuma erinnya eryo lye bayita Rumaisa oba al-Ghumaisa. Tayib, Ummu Salim oba Ummu Sulaim mu birungi byayina oba mu bintu ebimwogerwako kigambibwa nti yayina bbaawe nga bamuyita Maliku bunu Nadra qabla an ta'taniqa al-Islam, nga tannaba kufuuka musiraamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam wajja n'eddawa y'obusiraamu, ye mukyala yasooka okusiramuka mu baasookera ddala kuba yali mu Bani Najjari abaali bawangaalira e Madina era ng'ava mu kika kye bayita eky'aba Khazraji. Yali ava mu ba Khazraji, ebika ebyo byali bimanyikiddwa ebika by'Abawarabu e Madina. Baali bayina Awfu ne Awsi ne Al-Khazraji, byebika ebyali bisinga okumanyikibwa ebibiri. Kati bbaawe Malik bun Nadra bw'ategeera nti omukyala asiramuse n'ayomba nnyo n'akambuwala nnyo, bw'akambuwala n'atambula agenda e Shaami, Allah gye yamujjulira mu lugendo lwe nga agenze Shaami. Ummu Salim oba Ummu Sulaim n'asigalawo nakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ayina omwana w'oyo omusajja Maliku gwe baali bayita Anas bun Malik. N'akwata Anas bun Malik ng'awezeza emyaka 10 n'amutwala eri omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Bw'amutwalayo n'abeera khadimu rasulillah, aweereze nabbi nga bw'ayiga n'eddiini mimma allama Allahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mu ebyo Allah bye yayigiriza nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yali akyali awo omusajja omu baali bamuyita Abu Talha najja okumwogereza. Abu Talha yajja okwogereza Ummu Sulaim nga tannaba kusiramuka. Bw'amwogereza nga tannaba kusiramuka n'amugamba nti ishtaradtu ilaik, nzikiriza okumpasa naye kuteereddewo akakwakkulizaaka kuyingira buki siraamu. Tuli abakyala bedda teyakkirizanga musajja yenna kumuwasanga nga tayingidde busiraamu. Yagati nkuteereddewo akakwakkulizo olina kumala kubeera musiraamu. Ekyo nno mwana wattu tukiyigirako olwaleero. Kyala omusiraamu takkirizibwa kufumbirwa musajja nga si musiraamu, alina kumala kubeera musiraamu. Ummu Sulaim bwe yateekako akakwakkulizo Abu Talha ayogerwako ebigambo bingi. Y'omu ku basajja baali basinga okusaddaaka oluvannyuma lw'okusiramuka, era yasaddaaka ennimiro namba gye baali bayita Bayruhau, baali bagita al-Bayruha. Naye Ummu Sulaim bw'amala okumuteerawo akakwakkulizo, Abu Talha n'asiramuka n'abeera nga azaalayo abaana omu baali bamuyita
Abu Umaira oba Abu Umair muganda wa Anas ibn Malik nenga bawula ba kitaabwe omulala bali bamuyita Abdullahi naye Musulayimu ayogerwako ekyafaayo mu byafaayo bye bikyasinza okwatikira kyekyafaayo Anas ibn Malik kyeyali atubuulira oba kyeyatubuulira mu Siyar yagamba nti omukyalo oyo Musulayimu olunaku lumu owekitiibwa Abu Talha Bawi yayina omwana oyo gwe bayita Abu Umair omwana oyo kabaka kyali kato kamutawanya nnyo paka Allah bwe yakajjulula kalina ebirwadde bikasumbuwa paka Allah bwe yakajjulula bwakajjulula mukyala ye yali wewaka Abu Talha akomawo bwakomawo ewaka asanga mukyala we nga takimanyi nti omwana akoze eki afudde omukyala nakwata emmere fajahazata nabeera nga agiteekateeka faata nagiwa Abu Talha ngagiwa Abu Talha nalya bulungi ekyeggulo alhamdulillah nibakuyita n'okubwegera nabwegera fatatayabat nafsaha neyeyonja na bulungi mwana wa asdalat alaiha yateekako essuuka namubikanga omulamu naye amubisa ali mu buliri tatayabat nafsaha neyeyonja bulungi eri bbaawe mu riwaya Anas agamba nti fa asabaha nagenda naye mu nsonga z'obufumbo bwatu byagamba bagenda mu nsonga z'obufumbo bamaliriza bulungi namugamba nti ya Aba Talha owange gwe Abu Talha law oba in alu fulani ista'aru lafdhu yakoze law oba in alu fulani ista'aru min ali filani ariya singa abantu b'ekika kya gundi beewola mu kika kya gundi ekintu kyonna kye beewozeeyo fabaathu ilayhim ne batuma gye bali an baathu ilayna ariyatana nti tuddize kye twabeewolako fa abaw an yarudduha ne bagaa nti tugenda kubawa Abu Talha namuga nti la yambagi lahum an yamna'uhum tebagwanidde kubaziizaako kintu kyabwe kukibaddiza n'abaga nti fa inna allaha owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ista'arna minhu ariya Allah twamwewolako omwana bamuyita Abu Umair fa akhadha allahu ariyatahu Allah tutto kyetwamwewolako omwana we era Allah amujjuludde wuyo mu buliri agenda okutuuka mu buliri ng'omwana mufu sajja n'aga subhanallah bino byonna mbikoze ng'omwana wange mufu nagenda kugamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nagenda eri nabbi sallallahu alayhi wasallam فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة نبي ناتندezzo mukyalo oyo obukkiriza bwayina n'abasabira n'edduwa nti Allah agenda kubawa ekyengera kwe kubawa Abdullahi omwana oyo gwe baali bayitaani Abdullahi nabbi sallallahu alayhi wasallam yabasabira ne babawa Abdullahi ibnu Abi Talha mutabani wa Abi Talha nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti ra'aytuni fil janna nerabye mu jjana nabbi yeeraba nga ali mu jjana aga nti fa idha bi arrumaisa nabbi kwe kwogera erinnya liri fa idha birrumaisa ngenda okulaba nga ndi ndabemu omukyala nga ali mu jjana naye nga bamuyita rumaisa imulaati oba imuraati Abi Talha gwentegezaako rumaisa ye mukyala wa Abi Talha n'agamba nti mba ndi awo فرأيت فسمعت خشفة بلال وبا خشفة نمبولين صاغر زيبيغري فقيل لي فقلت من هذا نمبوزانت انيو يزاي نين صاغر زيبيغري فقال نبي نبا منينيورا انت هذا بلال وياني يبلال اغامانتي ثم رأيت قصرا في فنائها جارية وفي فنائه جارية oluvannyuma ne nnengera olubiri nga ndulengera mu lujja lwalwo ndabamu omuwala akaana akawala akato fakultu liman haza ne mbuuza nti lwani olwo faqal ne bagamba li Umar ibn al-Khattab olubiri olwo lwa Umar ibn al-Khattab
agamba nti faudittu an adkhulaha fa anzuru ilayhi, nenjagala okuyingirayo ndabe ku lubiri olwo ndwetegereze. agamba nti fatafakkartu ghirataka ya Umar, nentandika okulowooza ku bujja bwolina Umaru oba ebbuba lyolina, nenga nti sijja kugendayo. Umaru n'akaaba n'atumbuka n'akaaba n'agamba mbaka wa Allah, sisobola kukwatibwa bbuba omubaka wa Allah jalla jalaaluhu. So kitegeeza ki? Ti omukyalo oyo Rumaisa oba omukyalo oyo gwe bayita Ummu Sulaim yali mukyala mubamu ku bakyala kwatangabo bye bamwogerako ebirala ku Gazwatu al-Khandaq oba Gazwatu al-Ahzab, y'omu ku badokita abeetaba mu lutalo olwo abakyala, ng'ekimututte kubeera nga ajjanjaba abafunye bajaruha al-qatl al-harb, abafunye ebiwundu abeere nga abanyiga abajjanjabe. Mubimwogerako omulala lumu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyalako ewuwe n'abeerako yeebaka, agenda okuzuukuka bw'ati nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amulaba. Nabbi yali atuuyanye nga akutte eccupa, bw'akamula entuuyo ze azimusangulako aziteeka mu ccupa, aziteeka mu qaruura ng'azimugjamu. Bwe yazimugjamu nabbi n'amuga nti ma hadha ya Ummu Sulaim, biki ebyokola? N'amuga nti arju barakataha, nsuubira nti mulimu emikisa gyo. Amakulu nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuyana kwe bakulembekanga nga basahaba basuubira emikisa gyo mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam. So mu bufunze oyo siira ow'omukyalo oyo Ummu Sulaim oba Ar-Rumaisa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wafika barakallah. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase nabyo. Ekibuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Sheikh, maama wange akolagana n'omushiriku naye ekibagatta bizinensi naye zo si za bushiriku. Nyinza kukola ki okubanga mbawukanya? Bwe zibanga bizinensi si za bushiriku, ajazati lahum sharia, sharia yabakkiriza okukolagana mu bizinensi eyo, wabula obutakuuma mukwano gwa munda na mushiriku. Lwaki? Qad taktaru, osobola okukwenyezebwa okakkananga bambi embeera emutwaliriza ng'agenze n'omushiriku ng'amukopyeko ebimu. Ne bwebanga bizinensi si za bushiriku, tumugamba nkyasobola okubeera naye. Ekyokubiri, da'watuha, okumukoowoola ila al-islaami, asiramuke. Ali radiyallahu ta'ala anhu yali agamba endaba ye nti omushiriku tetukolagana naye mu bizinensi, kumutuma, kumukozesa, tetukolagana naye. Era mwannyina baali bamuyita Ummu Hani. Ummu Hani agenda okusanga Ali, yasange wa Ummu Hani e Makka ng'alaba Ummu Hani alinayo omusajja si musiraamu, mushiriku, yakolewa Ummu Hani. Ali n'agamba nti kenkirabako ngenda kitta. Ali nga bw'agamba. Ummu Hani yadduka nga nabbi yakamala okuggulawo Makka, najja wali omubaka Muhammad nga Fatima muwala wa nabbi Muhammad akwatiridde nabbi Muhammad olugoye. Nabbi anaabira emabega w'olugoye, amakulu ng'amusiikiriza, nabbi anaaba. Kati bwe yatuuka yasanga nabbi ali mu kunaaba nga Fatima akutte olugoye. N'atoola salaamu, n'amuga nti salaamu alayka ya Rasulallah, oba salaamu alaykum ya Rasulallah. Kyava agamba nti marhaba ya Umma Hani. Nabbi kyekigambo mwanukula nakyo, marhaba ya Umma Hani. Bwe yamaliriza okunaaba, nabbi n'avaayo mu kiyigo we yali, najja awali Ummu Hani. Namuga ti namuga ti inna ibna ummi, mutabani wa maama wange gwategeezaamu Ali. Yagamba nti yadhunnu annahu qatilu rajuli, agamba nti ayagala kutta musajja alladhi kad istaajartuhu, omusajja omukaafu gwe mpadde omulimu okukunkolera, oba omushiriku. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ebigambo nga ye sharia yaffe.
nti laqad istajarti ma qad istajarna ya ummahani gwe wadde omulimu okukola naffe nze nabbi Muhammad nange muwa omulimu nenkolagana naye mu bizinesi. Kitegeeza ki? Nkaafu omushiriku teri kimugaana kubeeranga okolagana naye mu bizinesi, wabula bisharutin kakwakkulizo okubeeranga tajja kusendasenda kujja mu buki nga gwoyinza okusobola okubeera naye maama wo bw'oba otya gyali nti mukaafu nayinza omumusendasenda, esinga okubeera ekirungi kuteekawo mbeera buli kaseera omusuuleyo ka nasiha gati munnange amateeka g'eddiini galina we gatugamba okukoma ku bakaafu nga tukolagana nabo. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Wa fiika barakallah. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeerenga tusaasira. Ekibuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, tukkirizibwa okwazinira abaana abakazaalibwa mu matu? Okwazinira abaana abakazaalibwa mu matu kuliko hadithi n'okubakimira kyajja hadithi mu musnad gwa Imaamu Ahmad mwekiri ne mu sunan Abi Daawud mweri, naye obuzibu bwa hadithi nti nnafu nnyo. Hakama alaiha al-Imam al-Albani. Imam Albani yalaba nti hadithi eyo nnafu nnyo, teyeetaaga kunyumiriza n'abantu. Kigambibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bazaala Hasan adhana fi udhnihi al-yumna, yazinira mu kutuuka okwaddyo, wa aqama fi udhnihi al-yusra, okwakkono n'akimira mu ssala, naye obujulizi obwo bunafu. Abamadhhabu aga Imamu Ahmad balaba nti okukozesa ahadithi ennafu kyekisinga obulungi gye bali okusinga okukozesa ebigambo by'abantu, era bo ebiseera bingi bazikozesa. Kyova olaba nti balaba eyo sunna, era baga nti omwana bw'aba azaaliddwa tumuwazinira mu ddyo ne tumukimira mu kkono. Amma ekituufu tetukikola ekyo, si sunna. Lwaki? Nti tutya nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna ntemerera ekigambo nga saakyogedde, fa aliyatabawa maq'adahu min annaari, yeteekereteekere ekifo kye mu muliro. So oli bw'abanga akikola ku lwe khayir, naye bw'obanga okikola nga nti sunna ya nabbi omwana tumuwazinira nga kikyoyina la, tetukikola bwe tutyo olw'obunafu bwa hadithi eyo. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Wa fiika barakallah. Sheekhe, obusiraamu bulamula butya ku kutayirira abawala? Hal yajuzu khitanu al-untha, kikkirizibwa okutayirira abakyala? Naam, kikkirizibwa era kuliko obujulizi. Obujulizi obusooka nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba idha jawaza al-khitanu khitana faqad wajaba al-ghusl, yagamba nti singa ekitayirire kisinkana n'ekitayirire faqad wajaba al-ghusl, obwo okunaaba kuba kufuuse kwa tteeka. Ekyokubiri, waliwo ne ahadithi endala eziraga nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti alfitratu 10, obubumbwa bwa miteeko meka 10, wa dhakara minha alkhitanu, nayogera nti omuntu atayirirwa abeere musajja oba abeere mukyala. Khitanu rijal wajiba, okutayirira abasajja kwa tteeka. Amma khitanu almar'a, atokutayirira abakyala amakrama wa izza, kuweesa mukyala kitiibwa ko si kwa tteeka eri abakyala. Tutayirira ki abakyala abatayirizi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bo baali bamanyi kyebakola kyebatayirira, era bw'oba ogenze mu bakugu bannyonnyola kyebakola kyebatayirira. Mwalimu wange omuyita Muhammad Ahmad Amin al-Hajj yawandiika ekitabo nga ye alabira ddala wujubiyatu khitani al-untha, ng'alaba obwa ssemateeka obw'okutayirira abakyala. Lwaki? Ng'alaga obujulizi okuviira ddala n'aleetera ddala n'abatayiriza abaaliwo nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waali, era kiyambako izza abakyala, kibayamba okubajjawo shahawa empitirivu.
yinza obutasanga abantu beerenga ku nkubo oba mukyala kubeeranga oluusi shahawe bwenyi kibaita shahawe bwagazi bwerinnya mukyala ayinza okubeeranga bwolaba entebeera esaze mu mbeera efaanana bwetyo. ensonga lwaki obusiraamu bwateekawo enteekateeka eyo omukyala okumutayirira kikendeeza ku shahawe eyo nebeera nsaamusaamu nebeera ntonotono. mu nsi zaffe zino ezibeeramu ku bunnyogovu baga nti kalekaleko naye ate ensi z'abawarabu kisukka kibeera kiki kiyitibwa lwaki nti omuliro gye guli mungi oba ebbugumu liki lingi nekibeera nga khitaanul unsa okutayirira abakyala sunna kiri mu sunna. muntu wabanga asobodde okukikola khayiri waba kirese afa biha wa ni'ma. barakallahu fikum jazakumullahu khair. Amina ya rabbana. Shekhe tusaba kututangaza tukirizibwa okukozesa bayibuli nga tukowoola abatali basiraamu okujja eri obusiraamu era tukirizibwa okusoma bayibuli. bayibuli aslan teriyo kitabo nga kyakka ku Allah nga kyakka okuva eri Allah nga bakiyita bayibuli tekiriyo. teriyo kitabo nga kyava ewa Allah nga bakiyitaani bayibuli. illa anna haulai jamau baina alahdi alqadimi walahdi aljadidi. kigamba nti baagatta endagaano enkadde n'endagaano ki empya ne baziteeka wamu ne bagituuma alkitaabu almuqaddas ne bagituuma bayibuli. bayibuli ne tawraati bitabo oba kye bayita enjiri ne tawraati bitabo nga byava wa Allah tabaraka wa taala. tawraati n'enjiri bitabo nga byava wani wa Allah tabaraka wa taala. era ebitabo ebyo ebibiri asulu yabyo okuba nti byava wa Allah buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu okubikkiriza era bikaafuwalira abeera mukaafu abatataddeeyo. kivulaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala agamba mu Qur'an suratul Baqara qulu amanna billah baga nti mukkirize ebyo byava ewani ewa Allah. wama unzila ilaina ne Qur'ani yatukkako wama unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat ne byakka ku Ibrahim ne Ismail ne Ishaq ne Yaqub ne asbat ne bazzukulu baabwe. wama utiya Musa era tukkiriza n'ebyakka ku Musa ye Tawrat. wama utiya Musa wa Isa n'ebyakka ku Yesu tubikkiriza fe abasiraamu. Allah yatugamba wama utiya Musa wa Isa ne Allah wa Musa ne Isa tubikkiriza. wama utiya nabiyuna min ba'di wama utiya nabiyuna nebyakka ku bannabbi oluvannyuma lwabwe la nufarriqu baina ahadin minhum tetwawula yawula ffe byonna tubikkiriza. ekyo bayita okukkiriza asulu ya ebitabo ebyo tibyakka ku Allah tabaraka wa taala byakka okuva eri Allah tabaraka wa taala. oluvannyuma lwekyo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatugamba nti ebitabo ebyo oluvannyuma lw'okukka nga tukkiriza ensibuko yabyo nti byava wa Allah tukkiriza era ffe abasiraamu nti kulluha muzayyafu muharrafu mubaddal byonna byakyusibwakyusibwa ne byongerwamu ebigambo by'abantu. era Allah agamba mu Bakara lakat fawailun lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indi llah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim. aganti akabi akanene kaali eri abo abakatuliki abaatuula wansi nga ekitabo ekituufu kibuzeewo enjiri. buli omu kyajjukirayo naga nti tutuule wansi. yaktubuna alkitaba ne bawandiika ekitabo biaidihim n'ebitabo byabwe n'emikono gyabwe. thumma yaquluna hadha min indi llah oluvannyuma nagamba nti ebyo byemuwulidde omukama yakola ki yabyogera tibivudde wa Allah. ikanti fawailun lahum mimma katabat aidihim akabi akanene kali ku bo Allah agenda kubookya olw'ebyo bye bawandiisa emikono gyabwe. wawailun lahum mimma yaksibun Allah agenda kubookya olw'ebyo bye bakola okubuza abantu ennamba y'abantu. kati kwetunuulira abakatuliki abali mu Uganda
bababuza n'ebyo byebatula obutuuzi ne bawandiika. So ebiriwo olwaleero mu kitaabu al-muqaddas la nusammiha kalamullah, tetubitwala nti bigambo bya Allah, wa in kana shabihan li kalamillah, newankubadde nga bifaanana oluusi buli omu bye yajjukirangayo ng'ateekamu. Idhan mubaddalu muharrafun mughayyar, byonna babikyusakyusa tebikyaliko oligino, si bigambo bya Allah tabaraka wa taala, era ebyo tetukkirizibwa kubeera nga tubikkiririzaamu, wabula tukkiriza mu tawraati oligino almunazzala ala Musa, libassa ku Musa. Tukkiriza mu injili oligino almunazzala ala Isa ibn Maryam, Allah jessa ku Yesu mutabani wa Maryam alayhi salatu wassalam, eyo tugikkiriza enjiri oligino. Amma ma baada dhalika mimma jammau, mwebyo bebakuŋŋaanya nga babijja eno babijja eri, fala nu'minu biha, amateeka tegatukkiriza bikkiririzaamu. Fa innaha muharraf, byakyusibwa, mughayyar muzayyaf, babyabologeti nga bayongeramu ebintu ebirala. Tukkirizibwa okukowoola nga tujja mu bitabo bino byebakyusakyusa. Bangi mbawalimu bawulamu ebintu bibiri nga tukozesa daawa. Tukkirizibwa bagamba nti amma awamu nnansi fala yajuzu lahum, omuntu nga tamanyi nnyo ddiini takkirizibwa kwetaba mu lutabaalo olwo olwokukowoola abantu mbu nga akozesa ki bayibuli. Tokkirizibwa. Eyo nno ye fatuwa ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah n'abawalimu abalala bangi nga balaba tekikkirizibwa eri min awami nnansi, omuntu ng'asobola tabitegeera bulungi mbwagenda akowooze bayibuli. Tokkirizibwa. Amma arrasikhuna fil ilmi, abakenkufu mu irimu, ng'oli irimu agimanyi bulungi, fayajuzu lahu, akkirizibwa okwetaba mu kukowoola daawa singa asobola okutafuta ebitabo ebimeka ebibiri. Qawlu esooka lwaki tetukkirizibwa, hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu agamba nti anna Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattabi, hadithi mweri musnad gwa Imam Ahmad, mweri Nasa'i, musunan an-Nasa'i, yagamba nti Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu ata bikitabin, yajja n'ekitabo, ng'ekitabo ekyo asabahu min ahli al-kitabi, yakijja mu ba ahli al-kitabi abayudaaya. Bwe yatuuka wali nabbi sallallahu alayhi wasallam, nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amuga nti faqara'ahu alayhi, n'akimusomera. Umar n'asomeramu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi n'amugamba nti alqiha ya Umar, suula eri Umar, alqiha ya Umar, suula eri Umar. Yavuga nti law anna akhi Musa hayyan, muganda wange Musa abakubaawo olwaleero, ma wasa'ahu illa an yattabi'ani, tekyali mugwanidde okujjako okungoberera, tekyali gwanidde Musa okujjako okungoberera. Riwaya endala egamba nti law kana akhi Musa hayyan, muganda wange Musa sallallahu alayhi wasallam abakubanga wali, thumma taba'tumuhu la dhalaltum, abakubanga wali olwaleero nga wendize Muhammad ne mumugoberera, la dhalaltum, mwalibuze. Kitegeeza ki? Ti omuntu agoberera olwaleero Tawraati min al-yahudi wan-nasara dhalun, babula. Lwaki? Kubanga nabbi aga nti ne muganda we Musa abakubanga wali, ma wasa'ahu illa an yattabi'a Muhammadan, tekyali mugwanidde okujjako okugobererani nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Obujulizi obwokubiri obulaga ekyo kyekigambo nabbi kyeyagamba nti Musa alayhi salatu wassalam abakubaawo ne mumugoberera ne mulekawo nabbi Muhammad, la dhalaltum, mwalikoze eki? Mwalibuze. Ensonga eyokusatu eraga nti abantu bonna abagoberera Tawraati bayinza okubeera nga bali kubuuza olwaleero kyekigambo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kyeyogera ku bannabbi baabo nti tubakkiriza, naye okubakkiriza kwabwe mu biseera byabwe baaliwo nti baali bannabbi ba Allah n'olwaleero bannabbi ba Allah, wabula tetukkirizibwa kubeera nga ate bye bayina mu sharia kubeera nga tubigoberera olwaleero. Qawlu eyokubiri yegamba nti omuntu yenna nga muwalimu akkirizibwa bikozesa
bikozesebwa okizibwa otyo bikozesa nga ate wali nabbi yagaana kyajjako nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuyudaaya yazze mu maaso ge ng'ali na Madiina nabbi waffe alayhi salatu wassalam omuyudaaya bwe yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akomplaininga ku nsonga ya rajim kuba mayinja nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ababuuza nti ama tajiduuna arrajma fi kitabikum mu kitabo kyammwe temuliimu rajim ne baleeta ebitabo ebyo byennyini ebyakyusibwa ebimanyikiddwa Tawraati nga ne nabbi waali bwe babireeta ebitabo ebyo byennyini waaliwo omusajja yali yava mu Buyudaaya baali bamuyita Abdullahi bun Salami waali n'omubaka Muhammadi waali n'omuyudaaya waali kubanga Allah yaga nti kul faatu bitawraati fatluha bagaye muleete tawraati mugisome bwe mubanga ddala bimwogera bituufu ne baleeta tawraati ne bagisoma ng'omubaka waali alayhi salatu wassalam ne baleeta Abdullahi ibn Salam n'abeerawo n'omuyudaaya n'abeerawo ne basoma ekisajja ekiyudaaya kiba kisoma bwe kiti tawraati ne kibikka wali ayatu rajmi engalo bwe kibikkawo Abdullahi ibn Salam yali mukugu nnyo mu kusoma tawraati eyo mu biseera byebyo n'amuga nti ya rasulallah qul lahu yakshifu anhu kaffahu mugamba ajjewo ekibatu bwe yajjawo ekibatu fa idha fihi ayatu rajim nga mulimu yenkola y'abakatuliki n'abayudaaya amazima bagazibira era asomako eno ewasemba yenkola yaabwe kati wabeerawo omuntu asobola otuzibukula omuwalimu nga Abdullahi ibn Salam mu bitabo ebyo tugamba nti ajaza lahu akkirizibwa okubeera n'abaanukula mu abo abakuguse mu bitabo byabwe tekirina buzibu kyakolebwako nga ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma baganda baffe abayogera waliwo kawulu esaasaana mu Uganda nga baga nti ddaawa y'enjiri nkyamu ekigambo kyabwe kiwa ekitiibwa naye wabeerawo abakugu abasobola ogikola ajazu lahum bakkirizibwa okikola olw'ensonga kyakolebwako nga ne nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam waali barakallahu fikum jazakumullah khair wafiika barakallah tusabawo ekitiibwa Allah tabaraka wataala atusaasire ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe taata wange mushiriku era Allah yamujjulula nga mushiriku ati mbuuza nti ku maali ye gye yaleka nzikirizibwa okugigabanako yadde nga twawukanya mu nzikiriza. omuzeeyi yafa mushiriku. أولا الشرك أعظم الذنوب وبالشرك من أعظم الذنوب بيبيمو ku mazambi agakyasinza okubaaga obulabe mu nsi muno. Ezambi gwe ne woba olinyoomanyoomamu naye ne bagamba nti lirimu okugattako Allah ddukira wala nnyo nga dduka empuluguma. Kasabaga nti mulimu okugatta kwani? Waba abantu abanyooma Krismasi eno tebamanyi nti mulimu okugatta kwani? Ko Allah. Naye okuddira Allah n'azaala kyabulabe nnyo. Okulowooza nti Yesu mwana wa Katonda, okulowooza nti Yesu Katonda kyabulabe nnyo. Era buli kikujjuko kyonna ekirimu embeere kyewalenga tusimbira we kiri. Lwaki? Tuwekitiibwa Allah yaga nti inna Allaha la yaghfir an yushraka bihi. Allah tagenda kusonyiwa muntu akoze shiriki n'afiira ku mbeera endowoozi. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah kala alisonyiwa dun ay ma huwa aqal min ash-shirki, ekiri wansi wa shiriki. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. agattako Allah olubula lwabaabuze lubeera lunene okukomawo ku ddiini si kyangu. So nsaba Allah tutaasa embeera y'ekishiriku. Okugattako Allah okumanya kunene. Abawalimu bwe baali bakola rutiba ey'amadaala baga nti shiriki yali ku ntikko, ebirala byonna ne biryoka bikola ki? Allah mu Qur'an yaga nti wal fitnatu ashaddu min al qatl wal fitnatu ashaddu min al qatl wal fitnatu akbaru min al qatl. Yagamba Allah nti shiriki yasinga okutta. Aya yali etegeezaamu shiriki. Al fitna bimaana shiriki.
ashaddu ay akbaru min alqatl, yasinga okutta. Kitegeeza ki? Shiriki kigambo kinene. Taata we yafa be yaleka emaali n'abaana, naye omwana musiraamu akkirizibwa omusikira ku maali eyo. Bwabanga agitwala nga busika fala takkirizibwa, oba agitwala nga busika fala takkirizibwa. Naye ekyomukisa omulungi nti nabo tebasobola gigaba nga busika. Era tokwata emaali eyo n'ogigaba nti gundi lizakari mithlu hadhi lunthayain, omwana ow'obulenzi atwale la, wabula okutwala nti abaana bange mbalamidde gundi atwaleko wano, kyotwala naye tokitwala nga musika. Era amateeka g'eddiini gakigaana. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la yarithu almuslimu kafira wala alkafiru muslima, musiraamu tasikira mukaafu n'omukaafu tasikira musiraamu. Bw'atyo bwe yagamba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa fika barakallah. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atutaase shiriki, abeere nga atunywereza ku ddiini busiraamu. Biidhinillah, ekibuuzo ekigenda okusembayo olw'obudde buweddeyo kigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sheikhe, nali nkolera bayindi naye nga bachunga okukamala ate bampa budde nga sifuna budde bwe nnyinza kusaaliramu swala. Nalinanga okukola okutuusa essaawa 12 magaribi ne ishai, tewaali we nnyinza kuzisaalira. Sheikhe, nafunanga wentuula nentunula mu kibula nensaala laaka 2. Sheikhe, mbuuza eswala zange ezo ziramulwa zitya? Afana Allah wa iyak. Saba Allah kutaasi naffe atutaasi embeera ey'obutafuna budde businza Katonda wa bitonde, Katonda w'Abannayuganda n'Abayindi. Mu byosabanga sabanga Allah akuwa hurriya eyo ey'okusinzanga Allah wo ebbanga lyonna. Lwaki? Omuntu yenna asinze ekitali Allah tabaraka wa taala abeera akoze ekigambo kinene nnyo. Ekyokubiri, omuntu atafuna budde businza Allah amaliriza awaziziddwa kusinza bitonde birala. Ebyo byajja mu bigambo by'abatusookawo abalongoofu nti man la ya'budu Allah ya'budu ghayrahu, atasinza Allah ajja kusinza omuyindi. Bwe tosinziza Allah ogenda kusinza muki? Muyindi. Lwaki? Anti alina bizinesi. Watosinza Allah ogenda kusinza mukamawo anti alina bizinesi. Akati wofunanga ekifo ekifaanana bwe kityo, yaddenga obasuubiramu obulungi, yaddenga olina byosuubirayo, vaawo genda onoonye ekirala. Ardullahi wasi'a inna allazina tawaffahum almalaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Wekitiibwa Allah ganti abantu bonna abeeryazamaanya emyoyo gyabwe Allah n'abajjulula, bamalayika babatwala emyoyo gyabwe bababuuza fima kuntum, mubaddewa? Qalu kunna mustad'afina fil ardi, tubadde twanafuizibwa mu nsi, tulina bakama baffe nga batunafuya n'essala tebatukkiriza kusaala. Owekitiibwa Allah n'abagamba nti, bamalayika bagamba nti alam takun ardullahi wasi'a, ensi ya Allah tebadde nga zifa tuhajiru fiha, ogende kale osenyeeku ti ab'enku ozikwate ozitwala ozitunda abantu bakuwemu ssente. Khairun lak, ekisinga obulungi okusinga okubeerewo omuyindi ng'akutulugunya takukkiriza na kusinza Allah. Embeera efaanana bwetyo si nnungi. Kati abuuza esswala ze yasaalaawo mu mbeera efaanana bwetyo, mba mutamanya wekitiibwa Allah tabaraka wa taala asobola okukuwaamu empeera.
naye bwe kibeeranga omaze okumanya ddukayo w'omuyindi ogende okole fa ardullahi wasaa ensonga oba ensi ya allah ki ngazi. barakallahu fikum jazakumullah khair. Wafika barakallah. Kozi shekhe Lugolobi Abdussalam saba kumutangaza kugamba nti shekhe omukyala bw'alya mu Ramadani naye kati nga yagala kuliisa bamisikini okusasula ebbanja akola atya? Yalya mu Ramadani omukyala naye kati ayagala kuliisa bamisikini asasule ebbanja ennaku ze yalya akola atya? Omukyala bw'abanga yalya mu Ramadani owekitiibwa allah tabaraka wataala n'amusobozesa okubeera nga kati asobola okusiibaasiibe ze yalya nga Ramadani teyagisiibaasiibe kati ebbanga weeri. Aisha radiallahu taala anha yakikola mukyala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'oluusi aliwa mu biseera nga wayiseewo akabanga bw'aba tasobodde kusiiba allah ng'amugeredde aliisa ba misikini abafu abaliisa ddi owekitiibwa allah tabaraka wataala agamba nti wa ala allazina yutiquunahu fidyatun taamu miskini, oyo atasobodde kusiiba fidyatun taamu miskin. Allazina yutiquunahu qila allazina la yutiquuna siyama Ramadan fidyatun taamu miskin. Kigambibwa nti abo batasobodde kusiiba Ramadan be balina okuliisa ba miskini. Abaffe babaliisa mu Ramadani oba bakkirizibwa n'okuliisa wabweru wa Ramadani. Qawulu esinga okubeera enywevu babaliisa mu Ramadani. Buli lunaku n'ogenda ng'oliisaayo muki osiibulukusaayo omuntu ng'omuliisa qadara quuta yawmin, ogeraageranya ekigero ky'okulya kw'olunaku. Omuntu nga bw'onaamuliisa ekyemisana n'ekyeggulo n'ekyenkya nakkuta bulungi, kyogeraageranya n'okisitula n'okitwala ewa misikini n'omuliisa. Amma khariji Ramadani, bwe tubanga tufunye obusobozi wabweru wa Ramadani, tukkirizibwa okukikola ekyo. Khilaafun baina ahli lilm, omuntu bw'aba teyafuna busobozi mu Ramadani naga nti kati ndiisa olwaleero ng'olwaleero, kikkirizibwa. Bangi mbawali mbalaba nti la tokikola, wali olina okukikola eri. Abangi mbawalimu ne balaba nti tukkirizibwa walau kaana khariju Ramadan, n'okibeera wabweru waki wa Ramadani. Wallahu ta'ala alam. Bw'oba ofunidde liisa. Barakallahu fikum jazakumullah khair. Naam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ekiriwa taata? Naam. balina ennyama zaabwe basiika, olinawo obwana obuto okubusitulaininga ku mbeera eyo buleka okutomera amabirika n'amatwalika kaagati nyinza okuba neŋŋamba nti okuikolayizinga that challenge kanguleyo kwekirira ennyama kisiike obwana buno okungaingira wano mu mbeera yange mbankoze bukikyamu. Barakallah fi. Tweyanziza taata. Aina baneiba bamwetolodde, eno waliyo Peter, eno waliyo Jennifer, eno waliyo Gerard. Bagenda kyakala Christmas. Bagenda okukyakala Christmas, ye musiraamu aliwo ate yazaala abaana atya nti bayinza okugenda ewaani wa Jennifer asiika ennyama ye, kati mujja ku mbeera eri yatokosewa akake abaana be nabo basanyukeko baleme genda kwegomba waani. Atuga nti la tetukikola, amateeka tegakukkiriza ag'eddiini. Lwaki? Era tewabaddewo ku ntandikwa. Lwaki amateeka ag'eddiini yaffe y'obusiraamu tegakkiriza
amateeka gawaliriza omusiraamu yenna okubeera n'obujja n'okubeera nebbuba ku ddiini ye eri Allah we azza wa jalla, n'okuwaliriza abaana be mu mbeera yonna. Abaana bano bategeera nnyo eddiini kyewuunyisa. Okuwaliriza abaana be bonna abategeeze nti olunaku olwo si lwaffe, yidi bw'enaatuuka tujja kulya. Ne bwe kiba kyetaagisiza abaana kubajjawo ku olwo n'abawa outing eyaabwe bagende mu biralo bakulimako nga outing yakulima, akole ekyo. Aleme kukola kyakubeera nga abaana abaliisa byakulya. Lwaki? Okwegatta ku bitonde bya Allah, ebisiraamu ebyasiramuka ebisemberera okunyiiga, byekutule bitugweko, tuzikirire. Ensi yeyase tugweyo wansi. Lwaki? Kugamba nti Allah yazadde omwana, oba omwana wa Katonda omulamu azaaliddwa. Allah agamba mu Qur'an suratu Maryam yagati waqalu ittakhadha arrahmanu walada. Abakatuliki ekibali ku olwaleero nti omwana wa Katonda omulamu akoze ki? Agenda kuzaalibwa. Lujja kuba lwa Sande, si bwe kiri? Allah agamba nti laqad ji'tum shay'an idda. Allah agamba nti baakola ekigambo kinene, singa oli yali akimanyi tewaali egombye na kusembera wakolebwa bivulu oba kuliira mmere eyo, ne baali gikuweereza tewaaliriddenga. Laqad ji'tum shay'an idda, kigambo kinene nnyo. Wallahi omunene nga Allah tasobola tugamba kintu nti kinene okujjako nga kiki? Kujjako nga kinene. Laqad ji'tum shay'an idda, ekyo kintu kinene nnyo, era abakisemberedde abakoze kinene n'abayeetabyemu abakoze ki? Yaga nti okumanya kinene, takadu samawatu yatafattaruna minhu, olw'obunene bwakyo eggulu lisemberera okwekutulakutula lyeyuzeyuze litugweko empapajjo tufe. Watanshaqqu al-ardu, n'ensi yeyaseyase tugweyo. Watakhiru al-jibalu hadda, n'ensozi zemerengulu ziyiike zitugwe nga abebuduuda bwe balaba. Ensozi ziyiike ettaka ne libamira, bisemberera tufuuke emirambo ng'ensozi zitubise zituyiikidde. An da'u lirrahmani walada, abantu ga nti Allah yazadde omwana oba Allah ayina omwana. Wama yambagi lirrahmani an yattakhidha walada, tekigwanidde Katonda wange, Katonda waabwe okuteekawo omwana. Byonna ebiri mu nsi n'amagulu omusanvu bigenda kujja mu maaso ga Allah nga baddu. Ekigambo ekyo kinene nnyo era kyabulabe. Twalabye hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti yu'dhini ibnu Adam, owekitiibwa Allah aga nti abaana Adamu bannakuwaza, bakola ebinnakuwaza nze Allah, boogera ebinnakuwaza nze Allah. Wayasubbuni ibnu Adam, omwana Adamu asemberera oba anvuma. Yaga nti omwana Adamu anvuma. Wama yambagi lahu an yasubbani, togwanidde kuvuma Allahu. Nagati wa amma sabbuhu iyayi, okunvuma kwe banvuma, qawluhum, okugamba nti anna li walad, ti nze ngenda kuzaala omwana. Oba ovumye Allah. Abooluganda b'ebitiibwa, taatawo butaatawo, nze taata wange nendaba ku muntu amuvuma. Allahu akbar. Nendaba ku muntu amuvuma, mpulira obusungu obutabeerangawo. Lwaki? Saagala kuvuma taata wange, nze nakikyawa. Watya ate Katonda wa taata wange? Katonda wange ate nga ye Katonda wani? Wa kitange nga gwe bavumye. Mumanyi kye bayita okuzaala. Ewa Allah kitegeeza bingi. Process gyatuyisaamu okuzaala nnene. Kaifa yakunu lahu walad, Allah abeera atya n'omwana? Tekisoboka aslan. Walam takun lahu sahiba, nga talina mukyala. Era mugandi mu ayina omwana, ebibeerawo process nnene esobola okubeera nga Allah azaala omwana. So kuvuma kunene kutuba tuvumyani Allah. Kati batuvumira Allah tulina kunyiiga bunyiizi. N'abaana tubayigirize nti abasajja bavuma Allah waffe, bavuma omutonzi. Wallahi Katonda waffe ne Katonda waabo y'omu. Katonda waffe ne Katonda w'Abakatuliki atya? Wallahi Katonda waffe n'ow'Abayudaaya y'omu. Katonda waffe ne Katonda wa abashiriku ali ogu. Temusuubira nti waliyo omutonzi omulala, ali omu. Allah agamba nti ya ahla alkitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'i
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله قل يا أهل الكتاب كانت غامبا بكاتوليكي غامبا بيدايا تعالوا إلى كلمة مجيري يتشغام سواء نغتشيمو بيننا وبينكم فنتوليكم ومتونزالياتا ألا نعبد إلا الله نيتم بمتكوليريو مفكو سينزا يسو مسينزا الله تا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا إلا تفول باكابونا بفاري تبفول باكاتوندا kera kumachango ga kabona akusonyo ngana yakola amazambi ebyo tuba tuvaako tukomewo tusinze katonda ati omu akati era Allah nayogera mu Bakara ngatulaga nti katonda yomu qul atuhajjunana fi Ibrahim qul atuhajjunana fi Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum mutu wakanya ku Allah bakatulichimwe mutu wakanya ku Allah bayudaya mwe wa huwa rabbuna wa rabbukum ngaye mulezi wamwe era mulezi waffe bujulizo bulaga nti katonda wabwe katonda waffe walana a'maluna walakum muine emirimu jammwe muina emirimu jammwe naye wa nahnu lahu mukhlisun fi Allah chetuwa nti tukola ebintu nga tubikola kululwe Allah tabaraka wa taala kyekyenjawulo ekiri wakati waffe n'abantu abafaanana bwe batyo so tukutira abayisiraamu mwenna tosembera era tuteekawo mbeera yonna kulega abaana bano kuba abaana bo tebajja kitegeera bo bajja tegeera mu kukuza Christmas ekirala abaana bano batubawadde tarubiya ki nungi abaana buli bakula bamanyi nti twafumbanga ku Christmas bajja fumba gye bulijja bwe banaakulanga bakimanyi teri kufumba tulimawo bulimi tubeerawo ne kauting kakola ki kakulima era bajja tegeera yaveze ennaku tetwakolanga ki era bajja kugulumiza kitaabwe naawe ogenda kufunamu empeere wa Allah tabaraka wa taala saba Allah tasimbireeyo abarakallahu fikum jazakumullahu khairan naam alaikum assalam wa rahmatullah n'abaddu be yagenda nabo Firaun alayhi laana saba Allah tabaraka wa taala mukolimire yafa Musa alayhi salatu wassalam bwatuuka ku nnyanja ng'alaba Firaun alina gyava yatya n'abantu be yali ali nabo ne batya ne bamuga nti ya Musa inna la mudarakun ekisajja kiikyo n'abalabe bagenda tusinkana Musa naga nti kalla inna ma'iya rabbi sayahdin gati nedda nze nina omulezi wange agenda kumbuulira ekyokukola Musa alayhi salatu wassalam bwatuuka ku nnyanja Allah n'amubuulira ekyokukola nti kubako omuggo olwakubako omuggo ennyanja neyawula nga nolinga olusozi n'olusozi wakati kkubo amazzi ageno tegasala eno n'ageno tegasala eno Musa n'atandika okutambula Firawuni agenda okutuukawo n'asooka yeesikamu naye obusungu ne bumukwata nti Musa agenda kakajjala ku bantu n'alinnya ennyanja Musa mu kkubo lye yayitamu lyennyini kati Musa alayhi salatu wassalam aba atuuse erya asomoka amazzi ne gaddawo ne gakwata ani Firawuna n'atandika okugamba nti akkiriza amantu billazi amanat bihi banu Israil nzikiriza omutonzi abayisirayiri gwe bakola ki Allah n'amuga nti ana okkiriza kati waqad asaita qablu ng'emabega eri obadde mujeemu kati okkiriza kati kyava amugamba Allah nti alyawma nunajjika bibadanika olwaleero tugenda kuwonya omubiri gwe tuguggyemu amakulu tugenda kujjayo mu nnyanja oveeyo ng'oli mulamu litakuuna liman khalfaka aya buli anajja yenna akulabirengako nti Firawuni oli muki oli mujeemu qira endala egamba nti litakuuna liman khalakaka aya obeere nga eri Allah oli kabonero nga agenda kawandiika mu buli kitabo kinajja gwe Firawuni bagenda kusomangako buli litakuuna liman khalakaka aya buli eri Allah ogenda kubeera nga akufuula kabonero eri abantu bonna bakuyigeko nti wali saabajeemu Firawuni paka n'olwaleero naffe tukolimirani Firawuni so yayitira mu kkubo eryo Allah n'akola ki nazzaawo amazzi Firawuni n'amujjulula n'abeera nga amujjulira mu mazzi ago saba Allah
aberenga atutase ekkubo lya Firawuna atuwe ekkubo lya Musa alayhi salatu wassalam. barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khair wa nafa'a bikum. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وجلودنا وأعضائنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى نار مصيرنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى نار مصيرنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بنا كيدا وسوءا وفتنا وسحرا وشرا اللهم رد كيده في نحره يا رب العالمين وجعل فقره بين عينيه يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فأرفق على أهله اللهم فارفق به إنك أنت السميع الدعاء. ومن ولي من أمرنا شيئا فشق على أهله اللهم فشق عليه إنك على كل شيء قدير. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نقتل وأنت رجاؤنا لا نغتال وأنت رجاؤنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. صل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.